Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Kati olunaku olwo njagadde mbawe ku ddagala ery'okubeera ng'ojjanjaba naddala ggwe alina ekizibu ky'okubeera nga owunya akamwa ng'akamwa ako kavaamu akaswa akatali kalungi. Waliwo eyansaba ku ddagala lino lisobola omuyamba ku kizibu ekyo ky'okubeera ng'akamwa ke kavaamu akawoowo akatali kalungi. Agamba ne waba asennyezza atya era asigala ng'akamwa kavaamu akawoowo akatali kalungi. Kati eddagala lino ligenda kuyamba bulungi nnyo. Njagala olikozese ogenda kuba owona ekizibu ekyo ky'okubeera ng'akamwa ako kaleekaana nga kavaamu akawoowo akatali kalungi nga n'obeera waakamala okusennya bw'oti wayitawo eddakiika nga 3-15 ng'akamwa ako kaddamu nga kawunya, ekyo kibeerawo kiba kirwadde. Kati osobola okkiziyiza bulungi nnyo oba osobola okukijjanjaba ng'okozesa eddagala lino. Okusookera ddala njagala ofune ebikoola bya kawuukiwuuki. Ebikoola ebyo ogatteko n'ebikoola bya kakwansokwanso. Funa ebikoola ebyo biteeke mu ssefuliya bulungi nnyo, biteeke ku kyoto, teekamu amazzi ag'ekigero, biteeke ku kyoto bitokote bulungi nnyo. Bimala okutokota biggyeeko biteeke ebbali biwole. Kati we biwola ddira amazzi ago ag'eddagala gateeke, funa w'ogateeka osobola okugakuumira buli kanaku ku makya kira gwoba osennyesa amannyo go, ne mu ttuntu ogasennyeseeko amannyo go wamu n'ekawungeezi ng'ogenda okwebaka. Oba ogenda kusennya amannyo kozesa amazzi ago ag'eddagala eryo ly'ofumbye akawuukiwuuki wamu n'akakwansokwanso. Ebikoola bifumbe bulungi nnyo bijje, kati beera ng'osennyesa amazzi ago galinde gawole bulungi. Bwe gawola beera ku makya ng'ogenda okusennya kozesa amazzi ago oba eddagala eryo ly'oba osennyesa. Amazzi gateeke mu kamwa bulungi nnyo, akamwa obeere ng'okuuza n'amazzi ago oba n'eddagala eryo, ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo. Buli w'obeera osennya beera ng'okozesa ddagala eryo. Osobola n'okufuna akadde kati n'emirundi emirala gwe gy'oba oyagadde osobola okubeera ng'amazzi ogateeka mu kamwa n'ogazanyiikiriza mu kamwa n'omala n'ogawandula. Ojja kuba wejjanjabe bulungi nnyo ekizibu ekyo ky'okubeera ng'owunya akamwa. Eddagala eryo ligenda kuyamba bulungi nnyo, beera ng'olikozesa lijja kuyamba, togenda kuddamu kubeera ng'owunya kamwa, kagenda kuba katereera bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.